mulina omukisa nange nina omukisa nti omuntu gwe muwuliriza nga abuulira enjiri tabuusabuusa Katonda. Bw'abaawo n'akatonotono akandimu akabuusabuusa nti Katonda tasobola kukka. Olunaku lwenawona mu mmotoka yamasasi lwajjawo akabuusabuusa Katonda akka. Katonda akka. Wandizikubidde waggulu w'omutwe gwo Katonda akka. Katonda akka. Akka. Basaba ne bannyabo twagwa mu masasi wakati mu kibuga Namuŋŋoona Bwawalakata road olwalinnya ku buleeki bwe ku hampu amasasi ne gatandika gagudde ku nze atagamanyiddeeko ddala. Ndina omuweereza wa Mukama ate omuweereza wa gavumenti Richard Muhumuza. Nze sirina kye mmanyi. Yalina kyamanyere yatendekebwa okuuma pulezidenti. N'akola kyateekeddwa okukola kye simanyi. Amasasi tegakuwa kuteesa. Amasasi tegakuwa kutegeera. Omuntu gwe ndowooza nti alina experience ng'eyange wadde ye nga General Mulamba bamuyita General Edward Wamala Katumba. Kubanga nga bwe nafiirwa Richard naye bwe yafiirwa muwala we gwe yali ayagala ennyo. Aga amasasi ag'okugwamu tegamanyi General. Tegamanyi General. Ate no ye yalinamu ab'emmundu abazzazaayo okwo. Oba otegedde kye ŋŋamba? Sigenzeeyo lwakwongera kukyogerako. Naye ngenzeeyo kubanga bwe nsomye olunyiriri nga lugamba nti era nzise God descends, and when he descends things turns differently. Bwakka ebintu bifaanana bulala bikyuka nnyo era nnyina amawulire amalungi eri gwabonaabona eri gwakaaba eri gwasinda eri gwalinga amalibbwawo togenda kugwawo kubanga ase